eno bagiyita softmad visual concepts. Ekuleetera amawulire agokya agaliwo agabayimbi bo egakutuusako awo ennyini mu ddiiro lyo ku ba celebrities bo ab'enjawulo ab'e Uganda n'abweru wa Uganda. Awo we tugendedde ew'omwana muwala Rema Namakula. Rema Namakula alabiddwako nga yeekubye akafaananyi nga ayambadde kwegamba ennyambala gy'abadde ayambadde badde simple and elegant. Awo oluvannyuma ate ne tulabanga n'omwami we Dr. Sebunya Hamza naye ng'alabiddwako ate nga yeekubiza ekifaananyi ekipya ng'alinako waali ewalala. Naye abadde aludde okukuba ka photoshoot. Naye alabiddwako mu kifo ekimu nga ayambadde bulungiko ng'era naawe w'omulaba. Ate ne tulaba ne Dr. Hamza ng'ate naye ayina waali. Oba babala kaki? Nze naawe omanyi softmad ffe tuliwo batuusaako ba celebrities bo na kiki bazzaako era na kiki batuleetedde. Awo nno we tugendedde ewa Zari. Zari akuzizza amazaalibwa ga mutabani we era awerekeddwako konvoyi ey'amaanyi ennyo amuwadde emmotoka. Konvoyi ebadde y'amaanyi nnyo ng'awerekeddeko mutabani we era alabiddwako ng'amuwadde Mercedes Benz ku mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 2. Kati olwaleero nkuleetedde omwana muwala Spice Diana. Omwana muwala Spice Diana yazzemu n'asayininga contract n'aba cheeba cash. Era contract eno jjukira nti ebadde yakamala emyaka 5 bazzemu ne bagirenewinga. Era ali mu ssanyu lya nsusso. Tunaagamba tutya? Tunaagamba manager loja yayina ebisima. Kale tukozaayoza Spice Diana. Agakyaliwo gega omwana muwala Sheeba ne Cindy. Obutambi obulabe bubadde buyitiŋŋana nga bali ku bato. Leero badde ne press conference. Naye abawagizi ba Sheeba nga bonna bamuvuma olw'ensonga nga bagamba nti Sheeba azze nga enkwawa ze si nnungi. Omuyimbi Sophie Nantongo eyayimba ennyimba empitirivu wano naye nga abadde akyaludde okudda ku maapu agambye Sheeba naga naye enkwawa. N'abantu abalaba peji ez'enjawulo bonna ne boogera nti Sheeba agende anaabe ku nkwawa oba agende ku abo abatereeza enkwawa ziddewo bulungi. Kwegamba bangi bamutyobodde ate era bangi boogedde ebigambo bibadde bingiko era ezo enkwawa z'olaba bwe bufaananyi obwo butambula ku social media wonna wonna. Naye nga ennaku z'omwezi 15 September egenda kubeera bato ya Sheeba ne Cindy Sanyu era abantu bonna beeteefuteefu. Era ngenda kumaliriza ne mwana muwala Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe amanyikiddwako era ayogerwako nnyo kubanga ye mukyala wa Bruno K. Bruno K alabiddwako nga weebale nnyo okubeera maama w'omwana wange Briera. Ebbanga lyonna omubeereddewo ky'omusomesezza era kyalina kati. Namukuwanga akyalina omwaka gumu kati awezezza emyaka 4. Oli mukazi ayagalwa omulungi asikiriza n'abantu abalalira abazaamu amaanyi. Obubaka bubadde bw'amaanyi nnyo. Naye nga Abannayuganda beebuuza lwaki ababiri bano tebeewasiza ddala. Nze naawe gwe naawe obubaka bulabe olabe kubanga amuwanye n'amugamba happy birthday. Naawe weetegereze ka video kano obyerabireko n'amaaso go. Ebadde softmad visual concepts. Comment, like and subscribe.